eza abantu yire ttaka mu binnya mudde mukebere ku binnya byammwe. Bongeremu ettaka. Bugende mukebere ku binnya byammwe biri eyo ettaka mukaka yatutte ettaka lyammwe. Bannange waliwo ekkuba erisinga obubi mu Uganda. Lyekkuba eriva ku Freedom State erinnyana ligatta netuuka wali ye bayitawo batya. Doza yenyanama. Yenyanama. Eriva ku Freedom State Uganda netuuka ali mu junction yenyanama. Kana ne kino ng'omala ibo otuuka ku kaka ye Petromax Petro ndowooza amafuta ga petrol. Awo nawe si wafuwa raddi. Olabira ddala nga either board ogenda agenda kugwamu ogenda mutomera nga buli omu alina gumiikiriza. Kyesimayo obuzibu oba Kampala wakuswaganya okukiriziganya ani alina okukola ewaani neryo nnafu. Ate kibeerawo ekyo. Okay, kale, and also week eno abaana bamu I think most especially candidates luli twajja ne tuwa timetable y'abaana bagenda okutandikira okukola ebigezo ebyakamalirizo era this calls for candidates okubeera ndoza nga batandise abamu okuddayo week eno. So muzadde munnange gamba jjajja w'omwana eyagamba omuzalireyo omuzzukulu akwatireko omwana agende ku ssomero. Ne bajjajja abazzukulu bakumi bakole gundi holiday package. Omwana olumbe etagagambira wano. Mukomya wazzukulu bakole holiday package. Kubanga etumubawo eyo mukole nabo. Agenda okudda nga ali mu bingi. Olumu n'empapula muzizizaamu. Eno wiiki mubakomyewo. Abamu bingi. So tuteramu bawalanso twagala kunyiiga naye mubatuwe wiiki eno. Wiiki ejja basobole okuddayo ku ssomero. So bana. Namwe bali nnyo mubalabidde bonna bageza amatama. Kubanga nti bibagamba ndozo mula wamwe weyajidde mukwadanyirira okugamba wuwe. Okale tutandikirewo naye nga kugama amawulire ag'ennaku gegaba naffe okuva mu ggwanga lya Morocco. Budde bwazibidde olunaku olw'eggulo bano nno bagwamu earthquake Musisi era bwawongedde olunaku olw'eggulo ng'abantu abasoba mu 100 baripoted okubeera nga bakafiiramu eno enjega naye nga gye bukeeredde basusse kati mu 12. Nyamalo ddungumu. Ya. Nalyo liringedde. Ate nga bayini kyannaku nnyo ekiri mu ggwanga eryo, ggwanga liri mu Africa wano. And oyisize ebibatu nga onogamba kama Katonda weebale. Tulina bye tutalina ebitatujjisa kwembase z'abasajja naye at least ate wano tulina emirembe. I know. Kibinye ekigenda bambi maaso mu ggwanga eryo era ng'okusinziira ku the Interior Ministry bagamba abantu abasoba mu 1,000 manya mu 1,400 balina serious injuries. Ekyo kitegeeza obwo buvune bwa mubiri kati ekyokuba nti tebalina we basula tewali mmere kati of course that is obvious. Embeera si nnungi mu ggwanga eryo era nga declaring ennaku 3 okubeera nga bakola national mourning bagenda kuba bakungubagira okumala ennaku 3 era nga of course government ya ordering ennyumba n'emmere n'obuyambi obwetaagisa eri survivors. Bagamba no magnitude ya Musisi ali mu 6 yes that is 6.8 yali muzito nnyo. Ne bagamba province ezasinga okukosebwa waliwo emanyikiddwa nga Al-House province yakosebwa nnyo. Kati balina ewali mountains nga onogamba nti kati weno gye tulina mountains obanga mu Mbale kati ziri ku museetwe zaayiikamu ensozi. It is that bad. Abadde bambuka kati bagenda leega buleezi. My goodness. Ate era province ezo ezasinga okubeera okukosebwa zesinga okugendamu abalamba kati ng'ola mountains era abantu bava nnyo eno omuzungu najja n'ayita mu buyisi mu Kampala n'agenda paka Mbale waliyo nnyo ba tourists era we tunaamalira report ejjalaga timulimu n'abantu abatali bannansi abafiiriddeyo abayitirivu. So tubasaasiddeko naye nga yeyo embeera egenda mu ggwanga eryo bambi kibi nnyo ddala. Katonda abasaasire baddugavu bannaffe kwa bubeero naye nga bonna ba Africans. Kale awo nno nga tuli awo tuyingidde mu weekend ey'okusatu era nga mweno wiiki bagiyita vaawo mpitewo kanayo kyani kubanga tugenda gitandika ne bato olw'okubiri lwa wiiki eno kubanga
tulina akalulu by election eri supposed okubeera mu district eya Hoima oluvannyuma yali ssentebe waayo amanyiddwa nga Kadiri Kalungi okuviira mu kabenje mu Maachi nga 17 kakati okusinziira ku mateeka agafuga electoral commission yateekawo okulondera nga campaign zatenga nga September 1 kakati September 14 leero ziri 10 twagenda sembayo wano okumanya nga leero ziri 11 nikuno mwezi gulago tenkulaga nga babewa owa NRM yali yewandisiza. Of course tulina Mr. Othman Mugisha oyo wa NRM, tulina Mr. Moses Aguda oyo wa NUP, tulina Mr. Patrick Musinguzi wa FDC, Mr. Vincent Muhumuza independent, Lennox Mugume naye wa independent. Kakati olunaku olwaleero akulira National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu asuubira okubanga agenda kwesoga district ye Hoima kyali mu plan jjukira ne campaign mu tuwaye ayina beera Hoima agenda kapapula kali ayina okumalayo ennaku zigenda kubeera 2 era okusinziira kwaguda okwawukanako ne gyabadde walala yonna wano ekimuleese kubeera nga ate anoonya kalulu. Yes. Kakati agenda kubeera olunaku olwaleero n'olunaku olw'enkya kyokka nga ate n'ekibiina kya National Resistance Movement national chairman wakyo President Yoweri Kaguta Museveni naye asuubira okubeera nga ate abeegattako mu campaign olunaku olw'enkya. Ebyo byayogeddwa Director of Communication okuva ku kibiina ekyo kya NRM omukulu amanyiddwa nga Emmanuel Dombo. Wadde nga baba NRM baali batandika dde okunoonyeza abantu baabwe akalulu era nga bakulemberwa mu Ssaabaminisita Robina Nabbanja olunaku olw'olwokuna olwa wiiki ewedde. Maama Robina Nabbanja yeegattibwako amanyiddwa nga National Vice Chairman Moses Kigongo, Deputy Secretary General Rose Namayanja ne Director for Mobilization Rose Seninde n'abakungu abalala bangi okuva mu kibiina kya NRM abali mu bitundu by'ebasimbula nnyo mpozi kalulu ki ke tukunoonya by election ya LC5. Kakati olunaku olw'enkya okusinziira ku Manuel Dombo ye agamba alina essuubi the electoral commission tejja kuschedulinga President Kaguta Museveni ne Bobi Wine ate kubaako we basisinkana kubanga bino bitujjukiza ebyaliwo mu Arua nga president alina wanoonyeza anuno nga alina wakola ki naye yaguda agamba nti ate bo okusinziira ku intelligence yebagamba kisukkawo nti baagala kwemesiza ddala Kyagulanyi kugenda kunoonya kalulu Hoima okusinziira kwaguda. So ebyo nno byebiri side zeyo tugenda kubanga tulaba vaawo mpitewo ono agenda kubanga afundikirwa atya naddala mu kalulu kano then kigenda kubeera kitya nga tutunuddeko ku bibaddewo emabegako. Kale ze nteekateeka nga bwe ziri tululinza ate luna ate luuke lujja ku kyakakati mu mwaka mid this year twamanyako nti nno baali baga kuleeta digital number plates tubadde tubawanga updates nga ezitambula naye mune President Museveni yavuddeyo n'agamba kino kikolebwe akyagala nga kiri implemented bave mu kubyogerako obwogezi. Yes, so bonna abakulu abali mu nteekateeka zino ministries ez'enjawulo yabagambye get together I want this implemented. Muno tujja gattamu of course security, tujja gattamu URA ndowooza n'abekikwatako abalala kino kikolebwe. Kakati nno tubajjukiza nti ennamba zino zaali zirina okutandika okubeera nga weeziri wano mu ggwanga mu makati g'omwaka guno. Kyetwasembayo okumanya update yasembayo nga batugambye tulinde mu November. Netugamba era tujja balinda era tabalinda era tulina obbalinda. Weebale nnyo. Kakati ndo munnaye President Museveni yaye kino kigenda yambako ku nsonga security. Bantu ababbira ku boda nazza omusango n'alinnya boda. Okitegeera. Okamanya boda yaani. Oba eri nekyonoona n'omulimu gw'ababoda kwaka tumanya ababoda babbi ninga osanga just mubbi yagula boda ye kukolerako mirimu gye. So ensonga endala yagambye kino kibeere nga kikolebwa naye tujjukira bulungi nnyo Minister wa Internal Affairs Kayindo Tafiire yagamba ekisookera ddala kampani erina okukola omulimu guno teri ku mutindo. Tujjukira bulungi nnyo kampani eyo nga bagamba kale balina ebirala bye baali bakozeeko naye kino
doza bakimanyi naye badde tebannatandika kikola wadde nga bakoze ebintu ebyannaggwano bingi webale nnyo omuntu osobola okubeera ng'oli musisi wa sumbuusa n'ogamba nze ne botiki nkola ki ngisobola era nga olina obukakafu kubanga obadde oyambala bulungi naye nga tokolanga ku botiki onfunye bulungi nnyo ye n'agamba kino tekigenda kubeera nga kampani eno ye tagyesiga kubeera ng'ekola mulimu guno kakati abakulu abo batestingako ko naye ku nnamba eyo ojjukira of course bya security kandi ne bagenda ku headquarters balabe how security wise wekinayamba n'agamba bino ebintu bya distractinga our security oba CCTV yaffe ekola ku nsonga za security era kwe kubagamba mu bijjeemu ebintu byammwe mugende musooke mwetereeze so and kyetujjukira kampani eno yaba Russia naye ennamba zino zirina kubeera manufactured mu ggwanga lya Poland wadde nga kampani yaba Russia naye nebagamba nti Poland ne Russia ennaku zino tebakyakwatagana olw'ensonga nti Russia ina olutayo ne Ukraine so Poland I think yachoosing a side negamba tesobola kukola n'abantu baliwe bati kitegeeza wakyaliwo naawe obuzibu then so ne URA nayo yavaayo negamba ne ssente ezigenda okuba nga zisabibwa nnyingi okusinziira ku Munnayuganda owaffe okusinziira kuba bali ku ground badde bakuŋŋaanya ziri tubadde twegayirira ku ziri entono webale kubanga kye tuba tujjukiza ennamba empya egenda kubeera ya mitwalo 714 eya digital then already abalina okurenewinga emitwalo 15 kitegeeza nti nebbeeyi y'emmotoka egenda kweyongera kubanga n'ono nga agaseeko amafuta ge egendagenda mu kamu kitundu so ensonga eyo naye ye president yagambye yakyagala nga kikolebwa so by November ziyinza okuba weeziri naye bano bonna benjogeddeko URA bali abarasha bonna balina okuddayo ku drawing board balabe ensonga eno nga tegenda etambula kati obuzibu tugenda okugirwa kamera ezinaaleetebwa zisobola zirimu sikaana ennamba eyo kubanga tuyinza omumaliza namba tuzeete nga tuyita ne kamera empya ekyo nakyo esobola sikaninga ennamba engezawa nti ezisobola zino ezaayita zaali jasiza kukwata babbi era walaba wano ku gundi ono omusajja ono ani ali mu kkomera wa Naggirinya nga batulaga mbaba bwe bati